kuwesibe bbiri. Wow, tukwaniriza kwesebe ekitone kyaffe ekisembayo kya programu eno nze muzikuwaga nga Moses Wamala mu studios nchayi n'omulangira Kimbugwe Kalema munnamawulire era munoonyereza akola na Impact FM saako Grace Mukenya tunuulira nsonga za byakwerinda ne Kansala Thomas Bagonza oyo no yakiikirira abawandegeya oba atwala abawandegeya parish mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority. Mu kitundu kino twagala olw'ensonga tujja kukwata ku emu y'abakozi bokka okwongera okutegeera baddala kituufu bano balina waazi oba balina obwogerero mu ggwanga Uganda. Bantu bazze bangi bakyogera nti bannayuganda bannansi bennyini baliisibwa akakanja abamu ne bayisibwanga ekyonziira mu maka agaabo mennyini anti ba investors ab'enjawulo abamu babyogera nti bano bajja ne batwala kumpi buli kimu ettaka ne baweebwa tax incentives oba ebbanga eriwerako ddala. Case in point eddwaliro ery'Erubowa erizimbibwa kati oyo twamwewolera ensimbi bannansi azimbewo eddwaliro atwalina emyaka egiwerako ddala ng'ajjamu ssente ezo ate simanyi oba ezitumwewoledde oba ne bibuzaabuza nate n'abantu bangi abantu bano bannayuganda basasulwa ensimbi entono yogenda mu companies eziyinza obutazogerako for the matters that tulina obulango nabo. That is the bad side of journalism. Naye abamu company ezo ziri Kawempe, I have concrete evidence banyinaffe basasulwa 13,000 on a daily. 13,000 nga natadde wali eri naawe oyo nange Wamala Moses data tamala ku mikutu gyange just 3,000 nenga alina okusomesa abaana alina okusasula rent ne welfare ye ng'omuntu. Kyekibuuzo omukozi ddala kituufu muntu mu Uganda ku bukulembeze wa National Resistance Movement ojja kunteera message yo ku WhatsApp number bajja gikuteerako ku screen yo kwennyini. Kankomewo omulangira Kalema mbadde nkyatunuulira the contrast and comparison wakati oba presidents abamawanga ga East Africa okulaga tuli fena mu kimbe kya COVID-19 kuya n'emirama gyafaanaganye kumpi naye olaba ffe waffe tulinga essuubi erikeewa obukeewi nga bali eri implementation bagana gitandikirawo. Webali nnyo. Ekisooka wetuba n'omukulembeze waggulu oluusi tuba ne ba cabinet ministers ne ba ministers abaddako abo omukulembeze kyaba alowooza be bakitutusako wansi eno nekijja ekisooka ne tukola bulungi ekigenda mu maaso. Bali kisooka ba ministers bennyini batunuulire ba ministers betulina wano ekisooka system yaffe tandika ku education ebyenjigiriza weebuuze ba ministers beka balina abaana be wano ku butaka bonna bagenda bweru gye basomera bonna abasinga obungi bagenda bwe gye basomera. Kyova towuyanga omwana minisita nti mwana wa minisita akoze ki bwati ne bwati mu ssomero nti oba ayise oba akoze ki banoonyereze balina abaana bali wabweru. Lwaki nti wane waffe wano obwede bakimanyi nti omusomesa ekisooka omusomesa akola essaawa 14 mu ssaawa 24 akolako essaawa 14 omusomesa ogwolaba mukazi wattu oba musajja wattu nti olumala okusomesa dde waka okola teaching plan ebyenkya ate so agenda ofuna obudde obuwumulako bayi mukazi wattu nga yakoze ki yakoyedda kakati akola essaawa ezityo n'omusasula katono nnyo. Abasawo jesse kubongeza kisenda k'okulya baza kwekalakaasa kuteeka bintu wansi ekitegeeza sente zaaliwo nga weziri kuba beekalakaasa ne zivaayo ne babagiwa then babasomesa bo kibi nnyo system zigenda zifa bagenda batta system mpola mpola kyekiri gavumenti nno omukulembeze wabeera nga already ali waggulu eri ng'ayagala kino kife ekya wansi mpola mpola era kijja kufa buli industry pa industry ogenda tusoma bwoti mpola mpola ogenda kulabira ddala nga bazitta bakigenderere nti bakukuumire mu bwavu nga munnabyabufuzi yenna munnabyabufuzi era teri muntu ayagala munnabyabufuzi omuntu kugaggawala munnabyabufuzi yenna no lindako bannabyabufuzi abasinga obungi babatunulya ekintu kimu nti nno omuntu kyafugika omuntu afuga alina okuba nga mwavu buli kaseera gakolera ku maviivi agessebo tuyambekatuze mu Uganda yaffe netulaba ti kyeggali tulina tulina pira fountain of honor waggulu eyajjanga pan-africanist n'afuuka munnabyabufuzi eyajjanga mwoyo gwa ggwanga n'afuuka munnabyabufuzi n'afunamu element eri munnabyabufuzi yatunye omuntu n'agamba ati noono omuntu alina okuba nga ali stupid alina okuba nga abeera poor alina okubeera nga kyeneebuuza kubanga nze
nali student Pan-Africanism amwe Pan-Africanist ne kati ndaba muzeeyi awabye yawabadda yagenda kusaidia ebyobufuzi saidi yafuze tekyali kugamba tino kati alumirwa omuntu wa no alumye omuntu wa wansi kati alumirwa banne bokka balumirwako okibe baba nasimu nabyabufuzi katwete ku nsonga eno ya influx influx y'abaana bagenda obweru bw'eggwanga okukolerayo okusinziira ku research esembye remittances oba ssente government zeefuna mu bantu abo mpitirivu era ze zimwe zicontributing actually era government zeefuna muri financial ya sente empitirivu ennyo abaana bano bakomawo nga bamu beevuma n'okwevuma eggwanga Uganda bamu benjogera nabo abamu ku abo bakyawadda n'eggwanga lyabwe onzijukiriza ebiseera bya Amerika nenafuna bwetwaze ebiseera by'obuddu slave master kyeyakolanga baganda baffe bajjajjaffe abaddugavu slave gwe batwalanga omuddu wagendanga n'olima mu nnimiro oba obadde otya kasita wakola ki kasita wanafuwanga obadde ne bukuluma bajja buziko kuba kibooko kulaba nga akujjamu kyayagala era osituka olime oba ofuyidde ku lubimbi bakutwale bakuziike bano bakuziike kyekiri mu ggwanga lyati Uganda nti abaana mu Uganda abaana badduka ebweru because wano tewali muntu yayagadde genda bweru kubagamba nti ngene kola obwakadaama ngene kola buno we buti nti embeera zibambi nnyo niyo omwana agamba sina kyakola nasuka n'agenda ebweru anoonye ekyokukola anoonye omulimu okola naye ekibaluma kiri kimu kyokka nange ekinnuma ng'omuntu nti bwe bagenda ebweru buli mwana afuluma bo nga babala URA omusolo nga babala wali bawandiika ezo sente ziyingiddewo okyegera oba ofudde ebbanga lyokoledde sente zijja kuba ziyingira zonoyeta mu ggwanga bukye babala kyokka tebali ku environment bwokolera tulina embassy ebweru video zijjawo n'obuli lunaku nga balaga abaana baffe babarepinga babafumita ebiso babakasuka okuva ku bizimbe bamme ba parliament abo bana bali ku WhatsApp bayitwala bagulya iPads kubazanyira matatu naye internet ya sasula ne balaba bu videos wowe nga bakudiscusseko mu parliament babitako buyisi kyamuli zikabona bo beti yakiretako 2020 ayogera ebyayagala ziyogera obimanyi biri mu ggwanga bigenda maaso tulina embassy tulina ki not just because tufuna sente bulijjo okuva mbana bano bagenze ebweru okola oba afude tufaayo kasabera nga sene zizze. Okay, your final remarks kakati tutereza tuchale working sector sebo. Chirino okola kiri kimu kyokka. Nga we nagambye nti normally obango ina pira, oyina fountain of honor, nga ye nyinyini ayina okubanga nyinyini. Tuba okutereza wansi tujja kubanga kiyamba. Because fe kitwagala wansi eno kiri kimu kyokka. Nti twagala nti President Museveni asayininge, biru efuuke etteeka eri omukozi aberenga afuna kasenda kawula mu Uganda nga yeyeremye yekka bwati kitegeeza ekibeere ekizibu. Okay, tujja kudda ku mulamu omulala mu progressive Kenya ensonga y'abanyinafu abagenda ebweru w'eggwanga okukola ensimbi mu mawanga gonna simanyi kifaananyi kyofuna gavumenti dakituufu eremereddwa okuyetingira abantu bano emirimu okutuusa nga omuntu ayagala funa greener pastures. Bannange bannayuganda batulaba ekyo si kibi. Nze omu ku bannayuganda abasatu Kasiriivu, Nsimbe nange abasooka okuleka eggwanga lino ne tugenda mu ggwanga eriyitibwa erya Iraq mu 2005. Mwali munoonya mirimu? Owulira ssebo? Mwali munoonya mirimu? Twali tunoonya mirimu. Era ensi ez'abuwalabu ezo twazitambulamu nnyo. 2005 nagenda okuva mu kyondo ekyo 2009 ng'ensi zonna akoze eki ffe twakwata flag ne tutunda ensi eno mu mawanga ago. Kikyengezako okugamba nti munnayuganda ali eyo nga omuntu avudde wano nga company eri recognized, omuntu nga avudde wano nga ali mu mikono emituufu, nkukakasa omuntu oyo ali bulungi gyali, afuna omusaala omulungi gyali, era linda bali happy. They are happy. Chovodolaba nti konganyo kwogera company. Contract zigwako twalizogedde wa. Era bebasoka ku line bebasoka ku line okulinyuinga chi contract sezo ne baddayo. Naye waliwo abo abamu abayita abakukusibwa abakukusibwa kwa ebito bibulamu
kati bannaffe abo bafuna obuzibu obwo naye nga be batono kati n'olwekyo ekintu kino bwe kibanga kireeta onsolo eri ensi yange nga ne bannyina ate sina bannyinaffe ne baganda baffe abalenzi bangi nnyo bw'otuuka e Jordan oyinza okugamba nti oba oli Uganda bw'otuuka e Take oyinza okugamba nti oba oli Uganda bw'otuuka Abu Dhabi ku bisaawe kuliko abavubuka bannayuganda mu zipyex muli mavuka bannayuganda mu duty free nzija nze nkulaga nti byovumirira tudda ku mulamwa sokolindeko kyekyo ansa gyombuza gye nkuddamu kubanga mwe mulaga eggwanga nti abantu abafuluma Uganda yokka si yafulumya abantu sokolindako sebo nemuvuba Uganda yokka si erina abantu abakola ebweru waayo ensi ziri wano Ethiopia fe Uganda fe tujjeyo Ethiopia manga ga Bwarabu Uganda I'm very happy balina ebyokukola balina ebyokukola kyetugamba kiri kimu tetuganye bannayuganda genda bweru kukola tugamba wano bannayuganda bafiirawo tewali mirimu abali eyo abatwala bwe wabanga waliwo ebitatambudde bulungi nze mbabuulidde setonda bwetona mugenda mukaaga mugende mukampunizi mugenda kuleetera ensi eno esente lwaki nedda lwaki nedda babanga tebagenze ku mawanga nga barefugee then eggwanga mulite baba bagenze ku mawanga nga bagenze kukola eno ensi kukola tekitegeeza eggwanga siri yammwe eno ensi kukola then eggwanga siri yammwe bano banafu batugamba nenda kusa bano banafu batugamba emirimu egiri nti ate mibi naffe abali ebweru w'amawanga gye bakolera bwe tulaba bu vidiyo bebaweereza buli kaseera beera mu kukaaba n'abamu okutuusa okweggwanga lyabwe olw'emirimu video z'abataka zakastanzira ku mulamwa guno mbula n'okuyongereziga kuba nyina sister wange wenjogerera yagenda nga maid so I can testify on that nina obujulizi ne mu simu wano nti nsobola okuwa clip sawa zino ne mukulaga ekitaliko kubuuza company eri recognized twagezako n'ogitwala mu mateeka yatuganye okuzogera amanya sijja kujogera okusinza ku program tunayogera abazikolamu bonna n'abatwala abakulu tuliziganya kati kino kiri ku record nti company ziri mu labor export z'abakulu mu government ensonga lwaki teziyinza kukwatibwako ensonga lwaki abazadde ne juzi waliwo emboozi y'omuzadde omu gye nalabe ku mukutu gw'amawulire gumu ng'omwana yafa emyezi ng'etaano emabega bode yatuuse ndowooza wiiki ng'emu emabega yakubidde enduulu ku kisaawe wano Entebbe ndaba emirambo egiva mu nsi yonna giva China luddawa bannayuganda bafa gyetuwogerako okufa emirambo egiva ebuwarabu ate mulimba n'emirambo egiva ebuwarabu Uganda kyannako okuba nti mu Uganda kati yensi yokka esobola okuba ne munnansi waayo n'afiira ku mawanga ng'attiddwa bugenderevu ne watabawo kikolebwa ne watabawo kunoonyereza nebifa nga biriwo ebityo so nga tulinayo embassy tulinayo ne bambasada abasasulwa okulondoola bannayuganda bawangalira mu nsi ezo so nze ngamba nti ekizibu ky'eggwanga Uganda saawa zino baagadde nnyo ensimbi baagadde nnyo obuyinza ababulimu okusinga obulamu bwa bannayuganda yensonga lwaki teyinza kufaayo nga gwe omuzadde wakedde n'otunda ekibanja ky'osindika omwana ku mawanga akole bajeti yaffe kati ya busiriizi oba butabalika 48 obutuntunduuza 7 naye 30 oba 40% of that budget musobola okuva ku bannayuganda bankuba kintu si Mwarabu wonna abula mu nsi yonna so bannayuganda abo abaava wano olw'embeera ey'okunyigirizibwa bagenza ate ne balaba ennaku esinga eri olw'okuba nti tebayambiddwa kati bannayuganda waliwo ekiri ku kisaawe tekyali munnayuganda asobola kudda n'ayita ku kisaawe Entebbe kuba buli adda bagamba wanuupu kiri ku likodi onaakimanyi bali mu security bali mu kuba bali mu kukwata buli munnayuganda
abava mu nsi zino wammanga tayinza kuva mu America tayinza kuva ne mwabo yennyini kubanga abaana embeera gye balimu engeri gye banyigirizibwamu tebayinza kuwa bayinza okuba bakwatayo mu mbeera efaananako bwetyo njagala okutegeeza mbeera nti yali mu byabufuzi Munnayuganda omukozi si muntu olw'ensonga nti tetuli protected gavumenti eno kyefaako gwe musolo okuguyingiza era ekizibu ky'eggwanga Uganda kino okutereera n'okuba fixed ebyemirimu na buli kimu kyokka ye mukulembeze oyo agaanye okusayininga etteeka kulabika nti litandika okukola ye mukulembeze agaanye okuvayo n'eddoboozi ku nsinga ezo yakola kimu kya kusayininga ddiiru z'abakozi bagende bakole tasobola kusayininga ddiiru nti twagala tubaguze emmwanyi tubaguze kasooli tubaguze amenvu so mumbeera efaanako bwetyo paka nga Museveni afudde awali okusaba nange bannayuganda mugende mukole muve mu bana abasajja bannuupu abaagala obwagazi justice ebintu by'obwereere nsikukola ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano tukuza olunaku olw'eddembe ly'abannamawulire naye ku ssemazinga wa Africa n'ensi zonna eddembe lino lizze lityoboolwa ate ekimbe ekya COVID-19 bwe kyajja ate ne bufuukira ddala mo wano ab'ebyokwerinda bo okutyobola eddembe lino bakwata ekisookera ddala ne batuula ne mukati ne beewogoma ebyokusamba omupiira okugezaako okukwatagana nabo olumu bibanga byakuteeka nsaalo ku mazzi naye musamba leero omupiira enkeera ne bakuba kibooko wabaawo okwogerezeganya ne bibaawo CDF ne yeetonda ne everything ne biddamu bwe bityo abaffe twebuuza kiki ekiteekeddwa okukolebwa okulanga ddala ekituufu kibeera recognized nti eddembe ly'abannamawulire liteekebwa ku mwanjunyu mu dakiika kankweddakiika 2 omulangira oyo kyokwogera ku ddembe ery'abannamawulire gavumenti teyagala bannamawulire ab'ebyokwerinda be batabaagala oba there is something that's missing era kiriwasebo era tukigonjodde tuti webale nnyo okulanga eddembe lino libukalu ekisooka President Museveni atuyita baluma mongers ab'olugambo bwati watuyita ate akituyita ebbanga lingi waliwo namugamba nakeera tuli mu State House awo Entebbe ne mugamba naye president ekigambo ekyo ng'olinga atuvuma bataana baseka busesi naye tena kyeyakiddamu balagenda akikozesa nnyo nnyo so wesanga nti nno omukulembeze waba tabataddemu kitiibwa kubanga otunula sometimes waliwo nze ku lwange kyempakanya nti yes tuyinza okuba tuli 4th estate nga bannamawulire nti wetuva ku gondi gali amasiga aga gavumenti bakiri just mu buwandiike ebyaddala ekiri ku ground tulinga naffe abasomesa tulinga abasawo bannamawulire bwetyo tuli naffe so embeera yaffe enyigirizibwa kyere ng'abantu bonna bonna abalala emirimu gyaffe kati tuli ku bunkenke okola omulimu ng'omanyi oba kyenjogedde kyekyo oba kyenjogedde bagenda kunona oba kyenjogedde nina gwenyiziza agenda okukubira owa poliisi ajja nnone okitegeera so kyetuliko kyekyo mu ggwanga lyaffe so olunaku no mu kuteekebwawo lwateekebwawo mu kulaba ati nno wateekawo eddembe okulaga nti kibayita freedom of expression nso okwogera ekintu bwe mbanga sikyankala sigize eddembe gavumenti sikitadde ku bunkenke sina ddembe lya butuli emmenye biki banyogedde mazima wenjogera amazima lwaki oba onnona lwaki oba onteeka akazito lwaki oba onkuba nga nyogedde amazima lwaki oba onkola ebikyamu byonna bwe bityo so nze ndowooza ku lwange nti gavumenti ebadde teekawo amateeka nga makakali nga gateeka ku bitongole ebirala nti omuntu yenna weba ndi ku mulimu gwe nga nkola owa poliisi kuba abapoliisi basinga okuba banyigiriza bannamawulire abapoliisi n'abamagye ebitongole by'obyokwerinda batekewo etteeka ngebakwata omwana nga yambadde akofiira nebakutwala mugundi oyambadde ekyambalo ekitolina kwambala nga bo bakyambala ekyankwanzi nebakuteekawo nebakukuba emiggo nebakutwala nebakusiba batekewo netteeka erigamba nti kasita okuba wanayinki because bakutraininga mu ngeri owa poliisi nowamagye bakutraininga mu ngeri ndala bateeketeeka nti wona okuba wanayinki oba musomesa oba wamawulire oba ki ekibonezo kyokubeera kikakali bajja kuddamu kumpisa kuba abamagye n'abapoliisi bagendera ku order kyebamugamba kyakola kitegeeza waliwo abagamba okuba Mkugwesi ukenje kudeko CDF abade yaketonda ku lw'ebikolwa by'abasajja be baduumira aba military police
simanyi oba kati mu kaseera katugenza okujaguza olunaku luno omu yattiddwa wa LDU abalala bakubiddwa oluvannyuma lw'okusamba omupiira. Was it just a myth kujeregerezaamu okuzannyamu just a game naye nga eri ekiri emabega kyakwongera kuba kutumanya na kutukubira ddala nga fesi bazimanyi nedda kakati nze n'eddiini gye nsoma dakikemu kitundu eŋŋamba ekintu nti omuntu alimanya ensobi ye neyeemenya alisembezebwa. Bwe tuba nti ow'ekitiibwa CDF yavaayo n'alaba nti ebintu ebyakolebwa nnakaseera okuba nnamawulire tebyali birungi, byali birumira, era n'akiraga nti ebyo babikolanga sekinnoomu. In fact babasalidde n'obasalira, UDC yabasalira embuyaawo naliwo witnessed, babasalira omusango gw'okutuusa obuvune n'okwonoona ebintu by'abannamawulire. Tugende mpola kakati ensonga eyo nze endaga nti abantu abakola ebikolwa bino mbivumira nese okuvumirira naye biringa munnamawulire owa Delta TV bw'anaava wano n'agenda mu field n'akola ebintu mukulu Abe Mukiibi byatamugambye kukola anti jukira ne mwami Abe Mukiibi ayinza okuba nga ayimiridde kumpi awo mu katale ensobi negenda nekola ki kati nze nkizaayo ne ŋŋamba nti abantu abakola ebintu ebyo abikolanga sekinnoomu tuvuga n'ennaku zino etteeka nze Bukenya senga nkukuba banvunaananga ani nga Bukenya. Kale n'olwekyo ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti olunaku olwaleero gavumenti ya NRM erumirirwa wamu era etambulirwa wamu n'abo abatyoboola eddembe ly'abannamawulire okujja kukenyagala otangaazeemu eggwanga. Waliwo omukwano gwange ampereza ka message wano nga mbuuza nti olunaku luno Uganda yokka lwa Uganda yokka oba lwaki ekitegeeza bannamawulire bali affected worldwide nete mukoppa ate bali muganda wange wamala nze okwawukanako ne mukulu Bike ensonga eno y'abannamawulire amazima gali nti kyosooka okwebuuza lwaki ebitongole byakwerinda byebikuba bannamawulire tojja kusanga nti bagonzi owa bulijjo yakubye munnamawulire n'abantu ba bulijjo bakuba bannamawulire. Eddembe ly'abannamawulire lisinze kulinnyirirwa bitongole byakwerinda mugenderero era balinnyiridwa in line of duty. Abalala battiddwa, abalala bakubiddwa, kati saawa zino bafuna obulemu. Waliwo video evidence footage, so kiraga nti babikola bagenderedde okulemesa bannamawulire era omulabe wa gavumenti yonna enyigiriza abamunnamawulire si mu Uganda wokka buli ne Gaddafi mwamula wange emikutu gya mawulire gimu agiwera omulabe wa gavumenti yonna abamunnamawulire yalaga ensi kyekigenda maaso nti bwanajja n'akwata mu katanga abantu na exposinga gavumenti abakola mulimu gwe kubanga abasinga professionally trained era emirimu gye bakola bagisomerera naye ne babaddako ne babakuba emigobante ne beetonda ne bakuba. Nze nsaba bannamawulire baveeyo basibe ekikookolo bayimirire not until journalists rise up tebajja ku respectinga freedom z'abantu. Tujja kuddamu okukwatagana olunaku lujja kuba lwankya. Thanks for the show Moses, but that man gracing you, is he in Uganda or is not? Okay, ali mu Uganda ate omulabi. Okay, Chigundu from Mukono webale kuweereza sebo wa NRM nsaba Allah akukube bala ate lwaki okay mwagaliza mukakitaawo mu Kenya wagamba ewamwe okay ebibuzo obubaka bungi nnyo naye mbebaliza ddala but now okukola parting shot in 1 minute eri bakama baffe bonna not regardless mikutu egy'amawulire oba radio oba print oba electronic oba broadcast mukitegere nti ekikola human resource yefefe nnyini abantu. Eriyo abatagenda nkona mu journalism school nga mwe ba media owners. I respect you so much. You took an initiative okutandikawo emikutu gino naye mujjukire the core values and the ethics, integrity, saako empagi ezizimba ab'amawulire. Mumanye nti abaana bano welfare bwebeera nga ddala kituufu si nnungi, motivation si nnungi, nga ensimbi omusaala gwe ovuga amamotoka nakweyagaliza nakola kimu. Tosuubira nti this day must be celebrated nga bannamawulire bonna tuli bulungi.
think a lot olowooze nti ddala kituufu bwe mukutu guno okubeerawo okwago be baana bana boogenda okubeera nga osasula 15,000 akakagenda mu the dungeons of tear gas ogenda mu masasi okuleeta emboozi ezo balyoke bawaane nti bulletin yo nnungi ddala kituufu tv yo nnungi erina amawulire amasunsule ne bonaaleeta amawulire nga malungi matya naye ng'abaana bano bagenda kukomekereza ng'ekintu bakitta. Think about it. Kuba n'omwana wo mutabani omuzzukulu wo ayinza okubeera nga yeegomba okubeera munnamawulire. Omusingi gw'osibye ogw'olwaleero ayinza okwesanga gwagenda okuleeta obuzibu nga gwe agusimbye gwe kennyini gwagutaddewo ogutasasula bakozi ensimbi zaabwe ziri az'amaanya bwe babakuba otuula n'ababakuba n'ofuna amabaasa ne bongera obakuba. But these are children of the people. Baana baggwanga ate era balina bazadde baabwe nga naye bw'olina ababo. Please, our managers, editors, bwe tuba nga kusalawo kukolera wamu tukolere wamu for the betterment of our country. I believe Uganda can work, we can do better for God and my country. Atakumira mpeera abantu bensigale nzo musikuwaga nga Moses Wamala ayi Katonda kuma amasomo ki.